lwaki ku badepute abasatu be bakwata lwaki Muwanga Kivumbi yabadde akyaliyo. Ne ku bigambo byonna byonna Muwanga Kivumbi yayogedde kigambo ki ekipya era kyogamba nti kino kibi oba kitali mazima. Era ekyo Muhoozi takyenyumirizaamu nti batidde omwogerako. Omuntu bamwogerako. Era omuntu yenna alina agamba nti oyogedde ku Muhoozi mwekengere. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno. Emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange. Baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange. Basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Nine chairman Yasin gwendi naye chairman wa NUP. Yetekera kalulu akuba chairman ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo. Nange Geoffrey Mayanja wendi tuzze twaye mukombozi. Twagala okuyimirira wano okukulisaayo Honorable Muwanga Kivumbi mu kkomera yaweereddwa bail. So bwe bityo bibiri okujaganya kwabadde kungi nnyo ebutambala awo. Era omukulu Ismail Lubega ekibi byabadde obutereevu nnyo yabadde ali Butambala. Yabadde nnyo era ndooza tukenda kumufunako awo atubuulire embeera nga bw'eri side eyo. N'ebirala byonna naye nga chairman ndi naye wano tuzze twogera ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi. Ebibuuzo bingi ndabeko ku mutimbagano awo buli omu awendowooza ye ku bigambo Honorable Muwanga Kivumbi byayogedde. Abantu abamu bagamba nti yakoze ensobi. Yakoze ensobi wakati bakamuta kati abasajja bayinza okumuzaayo kusinza ku byayogedde. Abamu ndabika abamu nga bagamba nti wataka kuba wabaddewo ddiiru endagaano n'okumufukamiza okulaba nga weebwa bail. Kati sebo y'ensonga lwaki tuli wano tubere nga tutunulira ensonga ezo nga bwe ziri n'ebirala bingi nnyo. Olupasita yavuddeyo awo omukyala ndabye abaana bagamba babuuza ekibuuzo nti naye gavumenti eno ani agiwa olukusa okutabika bamalaya mu bantu ba bulijjo. Si byange byana bali ku mutimbagano okwo nga kati ate kati sebo go munoonyereza. Pastor ono yali atunda storage. So ebigambo bingi nnyo ebiri awo bitugenda okutunuulira olunaku olwaleero n'esobola okunzikirize obuze ku batulaba. Neyaza nnyo Mr. Mayanja nsanyusa okusinkana nate. Amina soko bongeko. Neyaza omukisa gwompadde guno okubuuza ku bantu abanafu abatulaba n'okutuwuliriza mbalamusizaako nnyo mwenna gye musinzira abakyala n'abaami abali wano mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Mugyebale gye bakooya, mugyebale gye struggle, mugyebale naddala gy'eggwanga lyammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala byonna bye mukola tubiraba. Eggwanga bye likyetaaga bingi wadde nga bye mukoze bingi naye temukoowa bikyabeetaaga. Tubaagala nnyo mubeererewo eggwanga lino nga bwe libabeereddewo ne libabeezaawo. Esebo. Amina. Honorable Muwanga Kivumbi yavuddeyo. Ninga bwe nkutegeezeza nti ebigambo bingi awo okusookera ddala. Katusookere ku kuvaayo kwe. Kubanga nga bwe nkutegeezeza nti abantu bangi ab'NUP abasubidde olw'ebyobufuzi abakyali mu nkomyo oba oli awo abasookayo ne Honorable Muwanga Kivumbi abakyaliyo. Kuliko Waiswa Mufumbiro, Bobby Giant, Eddie Mutwe, akire unabalala bangi.
NUP. So kati nga bagamba nti lwaki Honorable Mwanga Kivumbi si byange mbiraba ndowooza z'abantu ze tufuna okuva gye bali ti lwaki ye yabasoose okuvaayo ate ng'oba oli awo bo be basooka okusibwa okusooka ye aga nti lwaki yasoose okuvaayo wabaddewo ndagaano kiki ekyabaddewo neyanza Misamayanja kiriza mbuuza abo ababuuza lwaki ku badeputy abasatu be bakwata lwaki Mwanga Kivumbi yabadde akyaliyo lwaki yaluddeyo kati ekyo kyanukula bali ababuuza lwaki yavuddeyo nga wakyali abasiba abalala ekyo naawe kyebuuze bononziramu ekyo nga nange nkwanukula ki nga nkwanukula kino nga nkwanukula ekyo kyobuuziza wabula Mr. Mayanja kyenjagala abantu bamanye omusango gukyali mu kooti toba na lukusa nnyo lwogera bigambo bingi naye ate tekikujjaako naawe kumanya nti ono bamusibidde byabufuzi twabadde tukyali awo twadde tuli awo Museveni najja n'agamba nti tekyetaagisa kweyimirira abantu kubawa bbeeru era bagenda ne batiisatiisa ki ne batiisatiisa abajulizi ne batya ne baba nga tebajja kusobola kuwa bujulizi bulungi naye kino njagala kigamba bwe nti bannange nze mu bantu abatika Museveni emigugu navaamu kubanga mmanyi emyaka egyo giba gyakulabirira bw'aba jjajjange mba sikyamutuma kintu kinene abeera wakulabirira kati era nsaasira munnayuganda abeera eyo n'atuula nalowooza nti katulinde Museveni abeeko kyayogera otegera ekintu ekyo kakati bino ffe tujja kwogeranga amazima si bintu byakujerega si byakuyisa mu bantu maaso nejjajjaawo ng'ali myaka 85 bagenda mu 9 gwewuwo obeera omukolera ki tekuba kumulabirira kulabirirwa aba alabirirwa kakati omuntu bw'ayogera ekyo kigambo kiba kitegeeza nti n'abo abantu abali eyo gye bali mu makooti tebaliyo olw'okubeera bazza emisango babeera baliyo olw'ebyobufuzi naye mu byobufuzi nga mubikola waliwo kyoteekawo omulabe ng'ali eri nga naawe oli eno oteekawo escape route eteekwa okubeerawo kakati gwe bw'ogamba nti omuntu azizza omusango togenda mwesiga nti agenda kusigala abeere wano nti ajja kubula oba okubuzaabuza obujulizi ate nga oba oli awo bw'aba nga alaba nga embeera emuwaliza okudduka bino abirese kiba kyetaaga n'omuteekayo kuba eridduka naye ebyo si bye ebitulese bye bino Mwanga Kivumbi okuva mu kkomera na lwaki yavuddeyo ku lwaki yavuddeyo ng'ate omukulembeze gwange era kyoyogeddeko ekyo gati abo tebajja kuwebwa bbeeru kubanga batetaganya obujulizi kati lwaki yavuddeyo ye ngamba bannayuganda abo ababuuza mulekerawo okwemanyiiza ebintu ebimenya amateeka nti kirinda kubeera bwe kityo naawe era n'oteekawo n'ekibuuzo nti omuntu bw'ayogera amazima bw'olaba avuddeyo wali olwo aba yakkiriza amazima agaveeko eyo embeera eyo endowooza ebali mu bifuba ebyo yeewa bali omukisa okutufuga obubi egubawa nti Mwanga Kivumbi si eyabaddeyo yekka otegedde ekintu ekyo era tekitegeeza nti oba bonna basobola okuvaayo bonna mulundi gumu naye twagala okwebuuzaamu ekibuuzo nti bye babavunaana weebiri emisango bagirina omuntu okubeera mu emyaka egisukka 5 mu kkomera nga tonnamuvunaanako obujulizi bukubuze era ng'akyaliyo naawe ne weebuuza nti ate oyo lwaki yavuddeyo otegera ekintu ekyo lwaki oyo yavuddeyo kitegeeza yatiisezza nga wakkiriza dda nti oba yazza omusango oba teyazza balina kumusiba eyo endowooza eyo yennyini ffe nga bannayuganda nammwe abali ebwe mwe gye mulina okwejjamu otegedde oluusi ebiseera ebimu abantu bali baba tebalina kyakuzzaako bye mwogera mu kutya n'okumanyiira ebibakolwako ne bibawa ate ekiddako otegera ekintu ekyo so Mwanga Kivumbi n'abalala tumanyi nti wadde balina emisango kooti tendakakasa oba balina emisango naye tebalina n'eddembe ery'okweyimirirwa tuleme kwebuuza nti kati Museveni yayagadde bafulume oba yayagadde abasibe ekyo temukimanyiira mukijjeemu mu bwongo ki mu bwongo bwammwe temukimanyiira temukyemanyiiza kubanga ekisookera ddala nti bakulaga omusango gwasibya Mwanga Kivumbi nga
ne kubyogerwako abantu abafa tebogerwako naye nga bakulaga nti emmundu ze zatta abantu abo kati emmundu ezatta abantu abo zo zakubwani kubanga oli yali wakawuwe ne wavaayo abamwataakinga abataakinga amakage n'abantu abalimu ne babatta otegera ekintu ekyo kakati ebyo byonna byonna bw'obanga tonnabiraba nga tebanoonya bwenkanya bwa mufu nga tebanoonya mutemu yajja n'alumba naye gwe ne bagamba nti nannyini maka yeeka gwe bakutte ne bagamba nti ali wano kati naffe naawe okwebuuza nti baamutadde naawe obeera okoze ensobi otegera ekintu ekyo bino bye bagamba nti ayogera yes bagambye omusajja vibe yabadde y'amaanyi nnyo by the way naye yategeezezza n'agamba nti ke bamutadde agenda kwewamu liivu ya leero olwokutaano enkya olw'omukaaga n'olwassande n'agamba ku mande atuukira ku kitebe atandikire buli yakomaga nti teri muzannyo n'ababadde wona badde bali mu kuzannyaza nga ti teri muzannyo naga nti bannanga ayogedde ku muhoozi tiyali mugeddeko essaawa zino kuba okusinziira ku mbeera nga bwetambula byonna banenga bwe mubiraba omusajja alabika yayokezzaamu bannayuganda abamu nokimanyi nti abantu abamu bavuma muhoozi kubanga bw'abeera nga muntu gwe balowooza nti alina n'ekitongole kyakulembera ne bakutiisa gwe omwogerako oli abeera akugalaga agamba nti oyogedde ku nsolo otegeera era ekyo muhoozi takyenyumirizaamu nti batidde omwogerako omuntu bamwogerako era omuntu yenna alina agamba nti oyogedde ku muhoozi mwekengere ayinza okuba nga akuyita nsolo otegedde ekintu ekyo omuntu nga muntu mukulu muntu mulamu muntu ng'alina n'obukulembeze otegeera ng'alina wakulembera nga lwaki tebamwogerako gwe buli bali wakutiisa okumwogerako olwo ye ate ndowooza awo buye aba amuvume kubanga oyinza okugamba nti togeza n'osonga mu mbwa togeza n'osonga mu mpologoma okitegeera ekintu ekyo gy'abeera akutadde naye omuntu baba alina omwogerako ekirala muhoozi bw'aba nga alina ekifo kyalimu bw'aba nga ddala aweereza bannayuganda amanye nti bannayuganda aweereza abalina obumu abateekeddwa okwogera nga balina emimwa gyabwe bateekeddwa okwogera bw'alowooza nti nateekeddwa okuba nga aweereza abantu teri ggwanga lyesobola kulonda bakasiru n'oteekaawo bokka nti bakasiru babeeraawo nze njogere nga bamumunya bumunyi oba njogere nga bo basirise teririiyo era njaga kugamba baganda baffe ne banninaffe mwenna abali eyo Muwanga Kivumbi embeera mwe yabadde yadde asobola okuluzinga obulamu Katonda akuddiza omukisa n'ensonga mubadde temufuna mukisa kumanya bifa ku Kivumbi era nga naye tafuna mukisa kubabuulira nsonga olwaleero bw'abanga kye bayita sagala nnyo kiyita second chance eyo nze si bwe mbiyita naye ekyamazima kiri nti olwaleero gwe balirira gy'abadde nga tasobola kubatuukako abantu babamulonda abaakoma ku kumulonda ne bamubatwalako ewali abantu abaafa beyaleka nga abazadde baziika kati gwosuubire nti agenda kudda yegendereze olwo bali eyo project gyalimu si ye ng'omuntu eyo project y'abantu baki bangi otegedde kati project eyo ebeera nga y'abantu bangi golowooza nti ye Muwanga Kivumbi ayagala obulamu bwe bwokka nga ye omuntu olwo bano abaafa atunula mu feesi z'abantu abafiirwa abaana baabwe atunula ku ntaana z'abantu abali mikwano gy'abaana b'abantu nga mikwano gye baana abaganda be baali baze mu kalulu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe ku lw'obulungi bw'okkola eddembe lyabwe kali yasirike kubanga ye wa muwendo nnyo kituufu nnyo mu kulembeza alina okubeera okulembera abantu nga waali mulamu ng'era abaluŋŋamya mu kkuba ettuufu naye ku bigambo byonna byonna Muwanga Kivumbi yayogedde kigambo ki ekipya era ky'ogamba nti kino kibi oba kitali mazima tekiri byayogedde temuli kibi ate byonna byamazima kati amazima mutuusaawo okubeera nti n'okugogera otya yogera amazima bakutte Senyonyi wokutewe watufu totiriza nati people power okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne baraza nzija kwendikota betujja kwenup nze ngaikuja pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako
abasajja twabakalamu muki banneesibya ne banneesibira kati ate amaanyi nina mapya lususu ekyamugulako naye akabalumandiro mugende mumugambe lwojja mubantu be bazaala nga Katonda yabayiwako amafuta gamuwanga kivumbi n'oleeta emikisa emibi Mungu akuwa ebibonerezo 10 times Mukama Katonda amuwa ebibonerezo mumeka oyo omukyalo seweno wano yakozesa ssente za palamenti n'atwala bamasenga kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba kintu kimu bemudde eyo bonna bali balowooza nti besiba MP nga sisira mu palamenti siriwa ddala ati ndiwa nnyo atiitako mukomera ne Nabbi Yusufu ne Mandela ne Martin Luther King n'abalala bonna bateekekwate sirina kyensobola kubawa sina kyensobola kubasasula amazima mundaze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga muzagala kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana mubamanyi ababadde bonoonye eggwanga lino baali bana nga babulire omu bamuyita Triple A Anita Among Mungu yamukubisiza laddu n'emukuba wejju n'agweri oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu oyo yeerabira kyobulamu bw'enseno bwa kiseera naye balina okwemulamuza nga baagala okutukuba amasasi kakati olulweddo nawulira ono Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wabuki kati mumanyi asigadde eryo tabani lye NRM yenkanangana corruption buba buli bwaki kakati NRM nezaala omwana naye ng'avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'odira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive buli bw'odira corruption alwanyise corruption ofuna muwa corruption tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba mugonzi ayagala nnyo accountability tumuwulire sente z'okozesa okuddukanya PLU ozijjawo tumuwulire oba tomenya ssemateeka wa Uganda gwe muwozi kayina Uganda okuba nga wetaba mu buki mu byobufuzi tumuwulire gwe muwozi kayina Uganda kyolwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye nga naawe tolina lutalo lwe walwanako bwe wagenda e Congo wali twice w'omusajja abajasi baffe baafa nga bakuuma bukuumi tolina lutalo lwe wagenda wafa people power abankuba amasaswali be bannemererwa basobola n'okunzita naye ne bamunanzita olaba ekiri wano bonna ba myaka mito mwenna muli ba myaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi mulemereko buli lwosigala mu lutalo obeera muwanguzi buli lwosigala mu lutalo obeera muki mwe temulina okukola temufaayo ntalo mmekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana victory is just next step sisobola kubeera Naga. sisobola tekisoboka mu bulamu bwange era ne bwoba ompadde mulimu gwakubeganze guba gunnemye otegedde kati nvudde eri mu NRM
nzize eno mu NUP nfuka wa NUP mbuzije eno nkwate ebyeno mbiteeka eri nze sigusobola nsimanyi kulimba era we nemererwa nga binyinze ne banfunza zijja ne bagamba nti anze n'ebyama byammwe saagala kumanya oba NUP bali bansinze otegere ekintu ekyo so kati abantu bo banyumirwa nnyo omuntu ajja ne yeeyisaako ekituufu n'akireka wali n'ayogera kino kuba bali bebatya kyebagala kyebayita okwekwenyakwenya si kirungi n'akatono sijja kulimba kikyamu nnyo era mwabagamba nti yayogedde bingi nze mpulira n'okuba tannakola ki tannayogera kuba yalabye bingi era yagenda alina bingi alina ate okuba buli ate mukulembeze ate bamusibye nnyo kubanga babakwata bameka babakwata basatu ate ye bamusibye nnyo alina okwogera ebigambo biki bingi sigamba kiriti bali balina okusibwa nedda si kyejo kasensi bamanyi abo sisobola kwogera mu bintu byakusosola naye kati awo naye ekyo nakyo kiri kibaawo omanyi nti oba yanyiiga n'okukwata abakyala bwe baweereza mu bifo ebifaanagana nga yaleka talina kyayogedde omanyi kyoba yanyiiga nzo kubanga kyamuyisa bubi nga tafunanga na musikisa gukola ki gukyogerako so kakali mwabaagala mumuwandiikire byalina okwogera ne byalina okuleka bana bakkiriza twale ebyo naye gye mumuleka alina ebyo byateekeddwa okwogera byebigambo byange mbadde ngeza kuwano kunoonya kuyisima naye simanyi Airtel eno waliwo okubanga olina ennamba naye ate nekugamba nti teriika ate alina emu ya Airtel gimumanyi naye egamba nti si ntuufu naye nga yo yennyini eyiye kale boyina kugikwata noddamu n'oginyigako bwoti ekiganye wedda njigezaako naye ekiganye so kakati mu mbeera bwetyo ensonga za Honorable Mwanga Kivumbi zeezo era yagambye nti ye tajja kutya ne bwekuba ku mutto oba ki ye waali okulaba ng'ensonga zonna ensonga ezikwata ku ggwanga azitembeeta bulungi nnyo era n'ategeeza negamba nti bazi kuba badde beeraliikirira nti ate ekyobaka bwa paalamenti ne mu kooti tagenda kulinnyayo tagenda kukola ensonga yonna naye agenda kusigala ku mulamwa nga okulaba nga eggwanga likyuka nga libeera n'enfuga ey'amateeka nga litambula nga bwe liteekeddwa okutambula era egamba kyekimu nerekanuza network gyayi butambala kakati muganda wange Mwanga Kivumbi gwe twogerako yabadde mu kkomera si bwe kiri bwe bamutwalira mu kkomera yali asobezza kyekyo musobola tusongerako kubanga era olwedde abadde mu kkomera nga yasuubira talina musango yali akoze otegedde naye baba musiba bagamba nti yali ateeseteesa abantu nga bagenda kulumba poliisi n'amajambiya in fact ye President Museveni yagamba nti baali balumbye poliisi newankubadde nti byonna ebyabakolebwako byali waka mu makaage nze omuntu alimba simuteekako taito ngeyo sawa muyita pulezidenti bakulimba era nekitone bwokimpisaamu sisobola muyita pulezidenti nze kankubulira bino ebintu si byakwekoza nze ndi musajja mukkiriza obukkiriza kwe kumanya Katonda ndi musajja mukkiriza tompa kitiibwa lwakuntya tompa kitiibwa otateekeddwa kukimpeera tontuuma linnya nti kubanga abannonda ne bateekako kino mba sisobola kikola tokikinzijeeko sisobola kuyita muntu kitiibwa kitamujaamu tebakulimba otegedde so kakati ebyo bennyini omuntu atula ku TV n'alimba nekyemumanyi kakati gwe olw'okumutya omwe taito ng'olw'okuba omutidde nze yasini nedda kwekisooka nkimanyi nti teri asobola kulindiriza kufa kwange sisobola kusukka lumbe Katonda lyantegekera sisobola kufiira ku mavivi gange so sagala nange sikozesebwa nange sagala kunkozesa so President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukulisizaayo n'agamba nti gye buvuddeko awo agamba nti yeeyogeddeko ne Honorable Mwanga Kivumbi era Deputy President mu Buganda wa NUP mu Buganda Region n'agamba nti musanyufu nnyo okulaba nti n'onkubadde abadde amaze akabanga mu kkomera ne musanyufu nnyo okulaba nti yavuddeyo olw'okuba nti abadde amaze akaseera mu kusibibwa okutali mu mateeka mu kkomera naye nga yasibibwa mu ngeri emenya amateeka n'agamba nti nno ne kakati essaawa zino yavuddeyo
newankubadde nti akyavunanibwa emisango egyo gye bamuteekako naye ng'agamba nti nno era nga buli omu bwakimanyi nti Honorable Muwanga Kivumbi talina musango gwonna gwe yali akoze era n'agamba nti nno abo bennyini abamulumba be ba criminals be balina omusango era balina okunnyonnyola ku ebyo ebyamukolebwako era be balina okuddamu n'okunnyonnyola bannayuganda era n'agamba nti nno akkiriza nti bajja kukikola nga kaseera katuuse n'agamba nti naye mu kiseera kino amwaniriza okuba nti avudde mu kkomera okukomawo ayongere okutambuza emirimu gye kuva eyo mu busibe n'agamba nti nno it is always a great to see that even in so much so mufunze yamukulisizaayo n'ebigambo ebyo nga bwe mbinnyonnyodde badengezako bikyusa mu Luganda. Okay, kale so bwatyo yamukulisizaayo ne bannabyabufuzi abalala bangi kuva mu kibiina kya NUP n'abalala mikwano gye nabo bataddewo eddoboozi ery'okumukulisaayo Honorable Muwanga Kivumbi. Yabadde voko nnyo mu byeyogedde. Okwogera kwe abantu bakusanyukidde nga bwe nkutegeezezza, abamu bagamba yakoze bubi naye abalala bagamba nti omusajja ataddewo eddoboozi. Era nagamba nga bwe yabyogera era bagenda okusigala ng'abyogera n'okutandika olunaku lwa Mande ku kitebe. Abamu ne bagamba nti ababaddewo abakulembeze ababadde bali obutaala nga tebali mu makomera nti lwaki bo batya okwogera ebintu Muwanga Kivumbi bye yayogedde, kubanga abasinga bonna balabika nga bavumbeera basirika naye Muwanga Kivumbi olwavuddeyo ne byeyogedde buli omu nagamba omusajja ngaali gumite bulala. Bano abaliwo essaawa zino ddala bali mu kutya mbeera ki eriwo? Omanyi muganda wange tusobola okuba tugenda Masaka tugenda olusi mu kifo kimu ku nsonga y'emu naye obudde bwe tutuukiramu ne bwawukana kitegeeza nti gwe tewazza olw'okuba nze nsooseeyo. Essaawa ezisobola tutuukayo za njawulo naye nga ffenna tugenze ku nsonga emu mu kifo kimu ku lunaku lumu. Kubanga tuba tuyinza okugenda bwe tuti nensuka nenyimirirako awo empigi ne tutuuka erukaya nenyimirirako mugonja tuba tutuuka nembako neekoona kate nga gwe ogenzi direct. So kakati tekitegeeza tojja kutuuka. Ensonga zo ze tulimu zange zizo n'omulala ntegera abamu asituka ng'enjala emulumye tosuubira nange ngenda kukeera 12 nga njati sasuza enjala tugeze oba yali agenda kukeera 12 alina wayagala okujja akantu kagenda okuwa abantu abaana be sina kindi abagenda n'okugenda ku ssomero kati ate nze kasobola okuba nga weekali nga sijja kusituka 12 naye nga nange njagenda ku nsonga emu nkanoonya akantu ako okuleetera abaana. Muwanga Kivumbi ayingira mu kkomera atwalibwa mu kkomera nga yali mu kalulu akateekebwateekebwa mu mateeka. Bwe bamala okukakuba bannayuganda bannabutambala ne bakakasa nti bamulonze bawaayo obudde bwabwe ne bamulondera n'awangula. Embeera gye yalaba nga ne candidate yennyini presidential candidate buli gyayita abamukuba ebyo byonna byonna nno obeera ojja ozimba okompayiringa fayiro yo ozimba fayiro yo seera bwe kituuka n'ogikompayiringa bulungi negenda weegenze. Kakati oluvannyuma lw'okuba nti muze okusanyukira obuwanguzi bwammwe bwe mujje mu bizibu ebingi awatali musango naye nga baba banonyesezza ng'abazibu emisango, laba ate bwe bakuba abaana b'abantu ne bafa. Otegedde? Mubonyebonye obuwanguzi babutwala ate bakuba abaana b'abantu. Takomaawo nga bajja ate bakukwata. Gwe balumbyewo bajja bakukwata nti olina n'omusango. Bw'ova wano togenda mu kkomera kyosanga eyo n'osangayo abaana b'abantu n'owulira emboozi ezo ezibavaamu. Otegedde? Kaakati bw'obanga ozza osengejja eri fayiro gye tugamba egyojja okuŋŋaanya n'ogikompayiringa bulungi n'omanya w'ogisabumiitinga. Kati Muwanga Kivumbi fayiro ye ejjudde. Otegedde? Ejjudde. Ye era tosobola muyimirira mu maaso olwaleero biri byenkulaze gye yava wazaakola gye yava awo wonna wonna ebyayiseemu
neno yavudde eggulo kati yakuŋŋanyiza fayiro yeeweze kati eriyo omulala nga ye teyayitako mu mbeera ezo ng'alina ye tannatuuka ku extent eri nti ekijja kikole ekijja kijje naye nga ffena gola etya gola emu lweli olugendo lw'e Masaka tugenda wamu ne buli omu waanaatuukira ajja kutuuka si katala nti olina kutuuka wanne kati ebintu bino tulina okubeera nga tumanya nti buli muntu ajja kujjula bubwe tukimanya fe omulamwa tugulekewo wali twagala eggwanga eddungi erifugibwa amateeka twagala obwenkanya okitegere ekintu ekyo twagala services zaffe twagala tubeere abantu mu nsi yaffe kati gwe kikyoba oteeka mu mutwe gwo ddi lw'otuuseeyo ekyo nakyo kirala otegedde ddi lw'otuuseeyo eyo nakyo kirala kakati Muwanga Kivumbi awulira gwe n'omugamba obugambi nti ng'oyogedde bw'oti ng'ate muntu mukulu musajja muyivu honorable Mulamba kitegeeza gobeera otamubaze mu magezi y'ebyalabye bimukakatako okubeera ng'ebisonga azikola atya azirambika nga bw'atyo bwayagadde ate era n'ejjoogo lye bakutaddeko nga tolina musango wakiri ate osalawo oguzze bakulanga omusango otegedde naye nga tekyemmanyi democratically ye tajja kukola ebyo ateekeddwa okutambula mu ngeri etamenya mateeka otegedde ekintu ekyo so abali eyo nze wabula temunsaasira ng'omuntu bino sibiriimu ku lwa muntu nze nazaala nina abaana bakadde baffe gye bali balina bye bazze bakola fe okubeerawo naffe tulina okubaako bye tukola abaana baffe babisange otegera ekintu ekyo nze tonsaasira we teteekeddwa kunsaasirira omuntu omukulu ngenda ofulumya nga kyenfulumya nkimanyi gulwaki onteerako few moments later sikyagala mutujajinga nnyo muteebereza nnyo nibye mutannamanya abasajja ne bakonfi otegedde kubanga njala kutegeeza omuntu okola ekintu muno nakulagirawo nti wazizza dda n'omusango n'oli omulaba akunoonya n'afuna we yeekwata muyitiridde okubeera nga mmwe kennyini mwe mukwata peni muwandiika emisango ku bantu bammwe otegedde kati omuntu okubanja eddembe lye gwate n'ogamba nti bakusse okitegedde ekintu ekyo yes nze temunsaasiranga sijja kulimba Okay. Kale, Pastor Martha Namakula yono yavuddeyo ono ng'alina ne kanisa namba asaidize nateete eyo yavuddeyo n'abako ebigambo byayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti Sitaani yamulimbalimba n'asalawo okujja mu byobufuzi ng'ate yali bulungi nnyo n'agamba mbu omululu gwamuyinga n'ebirala bingi nnyo mukati yasulawo amaka amatiribona nagalekawo n'omukyala we yali ateredde bulungi nga sente azirina amaloka agirina amaka olubiri n'ebirala byonna byayogera nti naye Sitaani yamulimbalimba nayagala akwate ku ntebe nnene. Pastor Namukasa kyemmanyi kati waali alabika naye yejjusa ebyayogeddwa kubanga katambye kukateekebwa ku mukutu gwabwe gwa kyaki naye bamala ne bakajjayo naye ng'ate bagenda okukajjayo lwedde nga katambudde dda nga kasaasaanye era bannayuganda abawagizi b'enkyukakyuka bamuli bubi era waliwo neyavuddeyo n'agamba nti pasito ono bwe yali akola bwamalaaya yasadiza emukono eyo nga tyamulinako bwino. Ebigambo bingi ebyayogeddwa abaana ne batandika okujja bwino wa pasita. Simanyi ensonga eno ogiraba otya kuba kati pasita waali tali bulungi. Neyanza misama yanja gamba ye talina ddembe liri akuba konna kyayogera pasita ekisokera ddala nga bwe yayogedde ago abantu embeera egenda emera gufuuse muze abantu okujja n'endowooza ye n'ajambaza oba mu ddiini ye ng'alina byayisawo ng'omuntu bw'otunuulira kyaki otunuulira muzikiti otunuulira kereziya naye n'olowooza nti kereziya bwetyo bwegamba era njagala okkirize nebazeeko nsaba okkirize nebazeeko Oweekitiibwa Katikkiro alina engeri gyannyonnyoddemu ensonga wakati w'abawanyisiganya ebigambo naddala mu madiini. Ekyo nakisanyukidde nnyo nti muganda wange olaba Mr. Mayanja abantu bano namba nnene bakafiiri naye tebamanyi bawakanya
okusalawo kwa Katonda mu byonna ekkubo ly'okutte buli muntu yenna akugamba nti ngenze nfukamidde wano oba ngenze nyimiridde wano naye nakakasa nti yaba akakasa nti agenze mu maaso ga Katonda amakubo ag'enjawulo ago engeri gye mutuukayo getaaga okwetegereza ng'omuntu gwe n'oba nga wakakasa n'ogamba nti omanyi nti nze ekkubo nayita mu lya Busiraamu nenkakasa nti lyettuufu nejja negamba omanyi mayanja nti fenna tunoonya kimu Katonda naye nze ekkubo ndaba nga lyettuufu naye nga maze kukkiriza nti nawe onoonya ki Katonda onoonya Katonda nzija okulaga ekkubo nze lyenzikiririzaamu nti lyettuufu ne mayanja ampa sitandi ye na lwaki abirivinga bw'atyo otegeera ekintu ekyo era Katikkiro yadde ageresa yagambye nti nze ndina baganda bantu betukola nabo Basiraamu bagenda Emeka naye Emeka kyebaba bagenza okunona sikikola sikimanyiiyo naye nga wekuba kwetagisa kubawerekera kubasiibula bagenda naye nga kyebagenza okukola sikikola sikimanyiiyo naye nga bali mu layini yakunoonya Katonda abalala tukwate kuba tugenda mu Ekereziya ne tubeerayo ffenna otegedde kale bwe tubeera mu Ekereziya nengenda okusembera kyengenza okukola takimanyi naye akkiriza nti ndanzikirizamu kyengenza okukola otegera ekintu ekyo kakati bwe tumaliriza awo embeera bwebeera Katikkiro bagamba bati nga bwe tumaliriza emikolo giri egy'okunoonya Katonda waffe mu makubo ag'enjawulo nga tugenda ate nga tukola ebiki nga tukola ebirala kakati twafunye ekizibu kya bannaddiini abeeyita bannaddiini omwo nga mwemuli n'abo abakyala ng'abo nti agenda kujja ye abuuze nti kati abantu batunuddewa nti batunudde wano batunudde wano nti njagala abantu abo banjagala attention njagala views njagala likes nga bwe bagamba njagala abagoberezi wano bwe njogera kwono nyinza obbafuna olaba omuntu azze okuyigiriza abantu naye kyanoonya abamu bakiyita masannyalaze kyanoonya bampadde batya attention ina kwogera kwono omuntu gwayogerako obulamu bwe bubaddewo ng'ensi yonna ebulaba ye musomesa akugayini musomesa ayimiridde ne maaso g'abantu ku kituuti abuulira abantu naye waali tasobola kunnyonnyola bulamu bwa Bobi Wine bwe bufaana gye buvudde we buli ne gye bulaga tasobola kinnyonnyola naye yakuleetedde ekigambo kya Mukama Katonda kakati ajjawo kiri kye twogedeko nti eddiini abantu bagenda kugikozesa bye baagala bo kufunayo bagoberezi basobole okwetuusako ebyo baagala ebirubirwa byabwe kakati njaga okutegeeza ng'oli pasita ng'oli musumba osumba abantu bw'oba nga tokozeseddwa era nga tonoonya bunoonya bantu bakulabe bakutunuulire bakuwulirize ddala ng'oli musomeseza okubuulira abantu abo ekigambo nga bwe yaluse layini eyo n'akugamba nti yali mu ndongoze akama ne kamugamba dde mu kiro ne mu kiri bw'abanga Kyagulanyi ku myaka 25 buli kimu yali akimaze okukifuna bw'aba ali wangaala 7 era yasigale ku kiri we yamalira ku 25 bw'aba ali wangaala egisukakaawo yakomaawo okubanga obulamu abumaze kakati gwe ng'oyimirira eri abantu ng'obaweereza ekigambo kya Mukama Katonda kakati wano wenzigirako wali Katonda we nagambidde Katikkiro negamba nti abantu abamu anoonya ki ekinakwata abantu omubabiro nga talufuddeyo kumanya ebyawandiikibwa bigamba ki oba wano Katonda agamba ki oba kino nakireeterawa otegedde byova olaba nti bivaamu entalo biri Katikkiro yadde ayogerako mwenna munoonya Katonda kiriza nti ono ayise wano oli ayise wali omugambe omusaasire omugambe nti agoba omumanyi si bwe mmanyi lino ekkubo lyettuufu naye akunnyonnyola lwakyali eri era ekyo Katikkiro yakoze bulungi nnyo engeri eyo naddala tulina okukolaganira awamu tulina ebizibu ebitwetaagisa okubeera awamu nga tetwetaaga kwekutulamu omuntu okulwanira akawayi oba akawagu tulina ekinene nnyo kiyitibwa Uganda gye tulina okulabika nti tugirabirira gwe buli omu asinze mu ngeri gy'asobolamu oli awabule munne n'omulala bakole emirimu gyabwe so ku ngeri eyo eddiini awo abantu we bagituusizza nti omuntu atuula katuuti
najja buziye nga bwalowoozezza natandika okubuulira abantu kubanga bazze bakuŋŋaanye laba bobawo ekyokulabirako ng'obawo obulamu bwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu gw'olabidde ebbanga naye nga tosobola bunnyonnyola ate nga bubaddewo ng'obulaba takitegeeza ogenda kuwabya abantu kubanga n'abantu abamu babadde beebuuza nga nti pasito ono lwaki tayogera ku bikyamu bigenda mu ggwanga kubanga kaluketololiramu bingi okubba akalulu okukuba abantu emiggo abantu okuttibwa n'ebirala byonna naye ate n'ayogera ku nsonga ya Kyagulanyi naye nga ate waliwo ebirala oba oli awo Katonda byatakkiriza naye naba nga yibbyo tabyogeddeeko naye nga alaga nti ono yajja watalina kujja omuntu anoonya emmere anoonya weeri oyo anoonya emmere emmere eri ku Kyagulanyi bino ebirala byonna aba yeetoolodde n'emmere entuufu eri ku Kyagulanyi so kati awo kitegeeza nti yabadde alina kunoonyayo emmere ye weeri awangu nga tasekeddwa kutawana nagamba nti no kubanga bwanaavumirira bamumanye akijja kuba kizibu naye wali erinnya lyokonako likone katino nnyo ne bajja ne bakumanya naye lwakuba nti otamuggyako omukisa omuggyako kisiraani ojja muwulira ng'ate takunyeze nga bwe wanyeze ojja muwulira ogenda kumuwulira sebo nyabo gundi gwani Martha Semakula Kyagulanyi ogenda muwulira kyaddo aliko ebintu ebi bibiri aliko omukisa nga munene nnyo aliko n'ekisiraani nga kizibu nnyo kizito ogenda muwulira kakati wetwogerera essaawa zino ennyonyi yaleese okuva South Africa yaleese abantu ab'omulundi gwakuna ab'omulundi gwokuna batuuse naye nga batuka babatwala Kyankwanzi omuntu alabidde ne mukwano gwe Nkasasa namunoonyezaako awo ne sinaba kumufuna bulungi tulabidde ne Kasodde era bwetwogerera essaawa zino bambadde engoye zitera okwambalwa ezifaananyiza ez'amagye Ekyankwanzi engalo zikyapwa omwana yayogedde awo n'agamba nti bakeera ku training kyapa mugu shot kuliya ne bavaawo ne bafuna breakfast ne bava omala okufuna breakfast ne bagenda mu misomo gye bava ne balya lanchi awo bamaliriza lanchi ne beetayatayamukaawo ne baddayo mu musomo kati awo okwebaka okutuukira n'ekyeggulo n'okwebaka ne beebaka ate n'enkya bwe kityo ensonga eno ogyogerako ki y'abanna South Africa abaleeteddwa ate okutwalibwa Ekyankwanzi okubeera nga bayisibwa mu mbeera bwetyo abamu gye bayisika nti oba oli osi yakiyagalire naye ndowooza yo gavumenti egamba babatute kuba budaabuda to rehabilitate kuba budaabuda basobole okuba simanyi babadde bayita mu kubonaabona era baba budaabuda lwaki bino bitugosinga okubitegeera ebintu bino eggwanga awo wetubadde tulwana lireme kutuuka awo wennyini wooliraba wetubadde tulwana lireme kutuuka ate wakyaliyo ebijja nga bijja kusingawo ng'ojja kulabako singa tulemererwa ng'ojja kulabako abantu bagamba nti leero abeeno be bagenda okufuna emmere ate nga abagenda ogifuna bakuŋŋaanira awo wantu naye nga mugenda gifuna mu nnaku 3 eziddako nga kwe kwagala kwabwe eyo si rehabu tebakikulimba tubadde tumanyi ebifa Ekyankwanzi kyeyazimbirwa na biki ebibeerayo tukimanyi wabula wano watandiseewo enkola ey'omuntu okwesooka abantu oba ey'omuntu okweyambisa abali mu buzibu ngedda bwe twesukanga emmotoka ziyitawo nti eyo yange ne muzikaayanira era kati kikulaga nti embeera y'Abannayuganda okunyigirizibwa yonna gye bali bano bagifudde opportunity kukola byabufuzi byabwe tosuubira omuntu ayagala okulaba mu nnaku akozesa ebyoyagala nti agenda kuteekerateekera obeera obulungi tebakikulimba otegedde era ebyo bye South Africa ebyo byolaba bibeeraawo tulina abantu abakulembera lino eggwanga ng'ekyamazima okufaayo ku bannansi baayo nga balina obuyambi obutono bwe baagala kikaluba si lwakuba nti omusolo gubaluma naye babapima ne balaba nga tebalina bagenda bafuniramu kati gwali ebweru w'eggwanga manya tekikunyigiriza kyonna ne kikujuliriza okudda ewammwe
gye wava ng'ate wavaayo ng'odduseyo obuddusi manya agenda okuyambako okuzza naki kyayagala okole oba kyagenda okukozesa na butya bwakutunuulira akulaba nga ttulu ye otegedde kakati mwenda gye muli mumanye babajje mu nsi nga temunnabba gwolowooza eggwaga eryammwe teribeetaaga nga tonnakakibwa kuzzibwa lwampaka otegedde nga tonnaligobebwamu kugenda gwe naawe weebuuze wekyekige mutima omanye obuze nti eggwanga lyange ndikoledde ki ndikoledde ki ekyo ne kikuwa omulimu munene nti odduka ensi yo ng'olina gy'olaga naye ndawo woba ogenze mu y'abalala tomanyi bajagala batya era erina kweyisa etya essaawa yonna beera gy'oli ng'omanyi nti oteekeddwa okudda ewaka kikuvuna kikukakatako okutereeza ewammwe naawe atannagivaamu kikuwa ekifaananyi nti osobola ogidduka n'ogenda awalala era nayo ne bakola ki ne bakugobayo kati kyekiro kye tuba tugamba nti weegobye mu nsi yo yes kyokka ate ne gy'olaze ne bakugobayo nakugamba bwe nti naawe ali eyo nze nagenda okutegeera oba nazaalibwa wano mu Uganda era wembeera wenkulidde wembeera sigenda kusala nsalo ya Uganda nti Uganda ennemye tekisoboka nze nganze yasiri mu ndowooza yange ennafu sigenda gisala tosobola ginnemesa ne bwe baba tojja kukuba kyeyo sijja kukuba kyeyo tebakulimba sijja kikuba wali Malubega yangamba agende wesi Malubega agenda anti oluse emmere genda ne bamalamu agenda kuba kyeyo oyo mukulu wange muganda wange nteko omugamba yesi Malubega oba ogenda okuba ekyeyo ogenda okuba ekyeyo naye omuntu mu nsi taletera kunoonya mmere gy'olidde ogiridde naye balirira kuyaba embeera ya Uganda gamba nti mbi ye mujja wano kyegamba kikyotannalya ekikulemeseza kale tugamba oyisobola ogenda okuyiyiza abaana ne bwe banga mmere si kyekyalibadde kituufu era n'ekirala nti bwe banga ekulemye kati osuubidde omwana wo gisobola ate nga gwolina ogitetenkanya ogitereeze agisange okitegedde yes era okugiddukamu obeera tokoze makulu n'ebizibu seba abamu agenda bw'atuuka eyo n'atebako byatereeza naano n'abaana ne babeera eyo obuusa nga kyanaakola nabadde South Africa tebagenze eggulo bangi badde ate badde bakola n'emirimu gyabwe mwagale eggwanga lyammwe nga mukakasa nti lyeryammwe okutambula sikiinaako obuzibu n'omuntu n'agenda wa gy'agenze n'ekyamazima nga togenda kuzzibwa mu ggwanga lyo ate bakusalirewo n'ekyokukola gwa ku kisaawe entebe eddembe lyobe ng'olirina kubanga oli mu nsi yo bakugobye eri ate bakutwala mu kalantiini mwaze muli balwadde mwaze muli balwadde kati eddembe lyemutalina eryo lyenjagala gwobeere ng'okaluba tomenya tteeka tolinyirira ddembe lya mulala ne tokkiriza muntu kulinyirira ddembe lyo otegedde tokkiriza yes tokkiriza muntu mulala kulinyirira ddembe lyo tokikkiriza otegedde tokikkiriza wabadde bagamba nti gavumenti eno kikyebala olw'ensonga nti abantu bangi naddala kati Dubai wano abaana bazze bakaaba abamu bali mu makomera abalala bali ku street gye basula abamu obulamu tebutegeereka in fact obutambi bulabiseeko ebbanga lyonna nga bugamba bannange tusaba gavumenti etuyambe ejje tujjeyo eno abamu tuli bubi simanya baatusuula eno n'ebirala byonna naye gavumenti tesitukangako sinabwe nali nkirabyo nampabulamu nti gavumenti yino egenze batuta ennyonyi oba tebatuta ennyonyi naye nga bakoze enteekateeka nti minisita w'ensonga za Uganda n'amawanga amalala nti ayimusa agenze okunoonya abaana abo gye bali tutandikiddewa embasi kola bwoti tekibeerangawo abamu bagenda ku zembasi ne batayambibwa kati nga beebuuza nti omukwano n'amaanyi n'okwagala babijjewo okulaba ng'ate South Africa badduka bunnambiro babajjeyo nga ne bano bulijjo babiddewo kuba osokulaba abaana nga bekute mu katambi ne bagamba tuno tulo 23 naye tusaba gavumenti etuyambe baatuleeta eno nga batulimbye emirimu baatusibira eno tetulya tuli mu mbeera mbi ne banafu abamu bano balwadde naye notabawanyiga kati ati okwagala kwavuddewa oba bano bo bali so special abavudde South Africa olaba kakoko nga buno bwe tuyita obukoko Obuganda bwe kaba kali awo katambula okawana bwe kenoonyeza emmere banaye kenoonyeza emmere ketakulira
nsumula kasumulwe ne katambula ekyalo ne kadda kagenda ne kekomyawo kagulya kuyingira kali bwoba oyagala kulyako kamu obuwa kasooli ate nga bujusiga obulabirira ojja osula kasooli okuva eri kajja kabojja paka mu nnyumba olwo kafuddeko nnyo kumba ogenda okukalya kali bali abalajana basigale ku mirimu gyabwe nga bagala obuyambi bwa Uganda oba wa gavumenti yaabwe tebasobola kufuna ne bano abakomye nga bo basobola bakolera bye baagala n'ennyonyi mukaaga zisobola okutomeregana mu kkuba nga bagenda babano ne kakasooli kano koowaayo enkoko yange ekoowana nnyo olwo ekoowa kanjiwe kasooli olwo biri ebya keerisa tokyabimanyi otegedde so kakati tuwuliddeko abantu bangi nga basaba obuyambi mawanga ag'enjawulo ne tulaba nga banoonya ne embassy ebayambe ne zitabawa budde otegedde ne zitabawa budde naye kati nga baagala community y'Abannayuganda eri mu nsi bweti just bwe kiba kiwandiiko bwe basiginica bwe kuba kukanya bakanye bali bakola emirimu gyabwe bulungi ne kifuuka ekizibu naye kati bano in fact nga ne South Africa yabadde sobola okubatikana bakola ki nebaza ne badiportinga nebaza naye obuvunaanyizibwa bwatwaliddwa si kuba nti babadde bekengera abantu abo kwesula mu nnyanja nedda balabyewo nti kino ekibinja tukyetaaga kibeere wano yensonga lwaki kyatukidde ekyankwanzi okitegedde so tolowooza nti buli wonookaabira wonna ojja kufuna obuyambi naddala ku muntu alina ebiruubirirwa bye nga takikirizangako nti atudde mu ntebe eyo kulembera abantu kubajjako omusolo bateekerateekera wabula ye ng'amanyi yakuba ddiiru ye n'olwekyo alina okuba nti buli kimu kikyakyezza kyagaddeko kyakuwaako kati omuntu bwa tosobola musuubiramu kugamba nti agenda kuwa obuyambi naawe obeerewo okuggyako obuyambi obwo obujja ng'agenda kukweyambisa byebigambo byange ebyo nga tumaliriza lwaki bana NRM bataddewo nnyo amaanyi nalabyeko awo omubaka yavuddeyo owa NRM gandi babasabye bagende mu luwummula bagende bateketeeke ebbago ebaleta ku ya parliament balabe nga omukulu bamujjamu obwesige anosi kubujjamu bwesige nga bakola ennongoosereza mu tteeka litwala lead of opposition ngagamba nti yeetaaga okubwako akalulu n'ebirala byonna accountability n'ebirala byonna nga bwe byayogeddwako omubaka oyo mpozi yaani namala bamuyita namala yavuddeyo yataddewo nnyo amaanyi Dennis Namala lwaki NRM evuddeyo nnyo yataddewo nnyo amaanyi ku nsonga ya opposition lead of opposition lead of opposition nga tumaliriza entalo zaava mu bibalo ne zidda ngumi ku ngumi nti luli ebibalo byabeeranga NRM wano mugiraba mu kkala yaayo nga mulaba n'ebino ebirala mu kkala zaabyo naye ng'endowooza balineemu okitegedde era ebintu ebyo tebyagendanga mu maaso opposition yebifuna olwokuba nti yabeeranga esaanidde oba erina amaanyi yabifunanga mu kukkaanya nabali okitegedde nga okukkaanya mwe muli ne tukolere kino gwofuge ku bintu ebyaggwawo olwaleero balina okussaamu amaanyi mangi nnyo kubanga ekyo kye bategeeza ate nga ffe kye twagala twabanga twagala omuntu kyategeera ne kyategeeza akola ekyo okusinga okugamba nti ono ali bw'ati ng'ate ali kirala bino byonna okukkaanya okwabeerawo ne gavumenti yo neekola ebyayo nayo neekuwa ekikyo naawe neekuwa ekikyo tetulina bibala byavaamu twaligambye naffe tugume tukole ekintu kyekimu tetulina bibala byavaamu ekiseera kyatuuka nga tulina kulwanagana kyekiseera ekituufu tulina kulwanagana ebyokuwuliziganya nga byaggwawo oba ebyenkolagana nga byaggwawo kubanga bwe banga bakolagana bo beematizanga we batudde awo nga tebafaayo nti eno waliyo abantu era walabalabanga mu kiseera kyakulonda nga abadde eno eri abantu naye wano we batula bo beematizanga bo tukkanyiza nga tebafuddeyo ku baki kwabwe bakiikirira so olwaleero ekifo kya loopu
kirabisenge ekyenjawulo ennyo ewaawo kyanjawulo naye lwe kisoose okukola omulimu oguweesa loopu oyo gusookedde nnyo ku Ssennyonyi ewaawo n'abalala baali balungi baakola kaakati omulimu ogwo olina okukola obuweereza nga waliwo by'olina okukola ku lw'Abannayuganda ne mu kwagala kw'abali abakkiriza obeerewo kati okulwanagana kuno okuliwo olwaleero kwe kw'amazima lwe lutalo lwe tubadde tubulamu abantu okubeera comfortable we batagasiza abalala otegedde kale waakirika babeere nga banyenyezebwa nga balina omugaso eri abaki eri abalala n'ekirala buno baka bugenda bugenda mwamu aba NRM waliwo ekifo ekyo ekyaloopu mwe ekizibu kyammwe bw'abeera Ssennyonyi ajja kuvaawo nawe olunaku olw'ekyo osobola okubeera ku opposition era ekyo ekifo tekigabwa mmweyo mu NRM kigabwa Bannayuganda bwe muba mukkiriza nti mwawangula akalulu ne mubeera nnamba emu ne muwa n'ono nnamba 2 temulina kikubaganyaako birowoozo kiba automatic kiba kigenda bugenzi bw'oyo gwe gwowadde nnamba 2 ye n'alonda tagenda kutula mu office tukimanyi mulumwa mwagala okusinkana ku President Kyagulanyi nkimanyi byonna bye mukola musembeze mutuleko naye naye temujja mufuna muli mukola nsobi ekyo ekifo si kya Ssennyonyi ate era si kya Kyagulanyi kifo kya Bannayuganda otegedde temuubisibwa Bannayuganda bye bamutuma baba bamusindika bye baagala bye beetaaga tagenda kukola by'oyagala nedda era mugenda okukola ensobi nti ne Prime Minister mumuwa abantu bamulonde kubanga ono akola nga Lopo akola nga Prime Minister otegedde n'ebifo bingi nammwe bye mubeera nabyo nga gavumenti bye mulonda nga naffe tuli bamativu ne bwe muti bwe mwasetinga ne tukkiriza kisisitimu ekitambuliramu tukola bwe tutyo naye ate bwe munyigiriza paka eyo teffe tetusobola kulwanira kifo wekanga ne kakamfati yako kekituwa mukitutwaleko tuyinza okusala amagezi amalala ng'eki tusobola okuyingira mu palamenti ne tuba nga tulinayo eddoboozi lyafu so kale ebintu mubijja ku mitendera gy'omuntu mubiteeke ku mutendera gw'abantu Bannayuganda n'ebiruubirirwa byabwe olowooza sibatadde muganda tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja yenze ninjaga kutegeeza nti eddagala erigoba omuntu ku mwenge n'essigala likyaliwo kale nno asala amagezi okulaba ng'omuntu wo tafaafagana atava mulamu bwansi tafuna birwadde lwa mwenge na sigala eddagala weeriri nnyo kuba ku 0703 tubedde ng'ensonga zonna tuzikwasaganya chairman Yasin Gwembadde naye Geoffrey Mayanja yenze tukwagaliza akaseera akalungi tukwatagane omulundi oguddako weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana
jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli Wakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga serengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba baako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga.